waffe wano e Kampala ayagala okufaananako ku Nina Rose option gy'alowooza mu nsi kweyerusa. So osobola oba nga case ng'onyirira, osobola ng'onyirira, buli omu anyirira muki mu ngeri so ndowooza era mbasanyusa okuba nti mbalabako olunaku olwaleero kati Nina Rose agenda tubuulirako bwawulira okuba nti olunaku olwaleero agudde mu bintu naye tusigale nnyo ku mulamwa gw'olunaku ogw'okuba nti nno mukwano gwaffe agudde mu bintu bangi nnyo abantu bagezaako kuteekawo embeera here and there but nze nganze omu n'abamuli ababetwalesi ab'ensi olunaku olwaleero bonna bakusanyukiddeko maama so tubuulireko bakucontactinga batya diiro eri etya basically kyekikuleetera ku standing out ku bantu bonna. Thank you, Case. Okusookera ddala njagala kwebaza Katonda atusobozezza ffenna okubeera wano ku lunaku olwaleero. Aurora yajjanga Katonda. They reached out to me because they do listen to my music and I think they've been following my brand. Ngabantu, and I really want to appreciate them for loving me for that. They contacted us about the deal. Of course, they're approaching a manager, Derek. Now we're contacting that they're really good people. Yeah, we met up with our lawyer. How does it feel like all kuulira kavu bangambi oli Kampala road ononya ku 10 Okay, this is not about me kufuna muzika. I'm here for the ladies as well. I stand for the ladies to be confident in how they look, in how they, feel about their skin. And this is the main reason. It's not me, I'm not about making money. Ndi muntu w'abantu. Uganda properties, I'm here to serve mostly women, but this time around it's not only women case. N'abasajja. Mulimu products nyingi nabuzi basobola okukozesa ne babanga balabika bulungi. Remember, your beauty is your confidence. So basically Nina Rose agudde mu bintu tugenda welcoming ebibuuzo bibiri bisatu bina naye nga twogera ku products zino naye abakulu abatutwala njagala batunnyonnyoleko kuba ndabawo wano akaamannyo Silver Fresh kano batunnyonnyoleko okasobola bulungi tulina n'ekizibu nti abantu abajja bakozesa ebintu ebyenjawulo bibaleetera okukyuka katunnyonnyoleko. Okay, to my fans out there, I'm going to talk about the products that I've tried before you tried on myself because I want them to be legit to you as well. Remember though, we have different skin types. I've tried the soap. Their soap, it can be used as a makeup remover. If you wear makeup. We're not saying if you're going to use Aurora products, you're not going to wear makeup. You can wear it just to boost your confidence, but still, I advise you to be wearing their products all day, every day. So, yeah, it can do for ladies. I have a sajja makeup, of course. Sabuni wabe mulungi nnyo. Eddagala lyabwe lulungi nnyo as well, eyamba nnyo. Gives a very fresh breath. And for me, what works for me, ladies, is the lotion. First of all, their branding is everything, and it's very comfortable. You can move with it in your bag. Wonna zekyemmanyi keizo mukazi atagonda mu bintu taliyo mu bitabo si mu mubiri. So your skin really matters. So it's a moisturizer. So abakyala mwenna bw'otagonda mu bintu olina waka. Okay, I'm going to talk about the face serum. This face serum, abakyala balina bino bya namakula, babiyita bya namakula. Ebyo kati kano kakukolera nnyo ne katereza skin yo bw'oba olina brushes obutonotono bwebikolako. Kati bw'oba olina rashes ennene tukozesa the soap and the lotion. Then tulina day and night. This there is vitamin C in it. Erimu ne anti-aging. So bw'oba bikozesa akamu ka kiro akalala ka misana. So bw'oba bikozesa olookinga so young. Bw'oba oli mukadde ng'oyina emyaka nga 4 olabika wa sweet 16. Yes. Then this toothpaste bw'oba eyina bintu bingi byekola si manyogoka. Ekola ne ku bw'oba oyina cut ng'omwana nga afunye
kakati ku mukono oba kugulu anywhere osigako omuteekako katono ekiwundu ne kikala mangue then nobwaba ng'ayidde nga waliwo ekimwokyeza omusigako katono tazimba nnyo tazimba. So we have very good products. For more information, for sure you can come to our offices. Can I give the location? It's fine. Yeah, we are located at Cham Towers, room number 135. Tuli awo tujja kuba tubalinze tubanyonyola ebisingawo, but we have the best products. Then ekirala abalina emibubuula eminene emibubuula, how do they call it? Pimples. Yeah, okay, pimples. Yeah. Embalabe. Yeah. We have this Fandi. You can also use it, but this Fandi, it works on a lot of things. Ngambya mu COVID, it boosts immunity. Yeah. So boba oinana mabula for what pimples? Yeah. To take a ko embalabe, yes. To take a ko okaniga no take a ko boja tukulaga how to use them. Mulungi mkwano lyotya. Congratulations upon this achievement. Thank you so much. Basinzidde ku kyokuba nti no balonda gwe mu banna, and what is the deal? The deal, I'm going to be influencing beauty products. See products is okay about beauty. Mulimu nedagala, mulimu ebintu bingi okutwaliza awamu. But I think they chose me, it's only good. They reached out to me just like any other artist, and then they gave us the deal. The manager of Finafini to be reaching out and to get another, and to coming to an agreement of 6 months running contract. To get to running another. Yeah. Kikuteeka nti no mu position nti yegwe yabadde legit artist okuba nti no okola mu bino, because bagambye ebizigo bye si byakweyerusa, and bleaching obudde buno abantu abagala ofaanana nga gwe automatically baba bagala ku bleaching, and still abantu abagala okuba nti no banyirira bo balowooza that is the option. That's not the option, but still I'm not saying those that are doing it, I'm putting them in fear. Buli mchala inanonya where they stand confidently and they feel confident about themselves. But all I can advise is always find out to try so hard to use authentic and organic products, because skin will damaging kizibu okugizaawo mangu. Their products are really nice, and I advise every lady to reach at least because ebimu bikozesezzaako sabuni waabwe, eddagala lyabwe ly'amannyo, lotion yaabwe. I feel like every lady deserves to have a very soft and moisturized skin everywhere they go. Tuve twogere musically wakati oluyimba, it's a nice video wanje. Lukola lutya and management yene ya Derike kutwala etya? Nebaza Katonda case. I want to thank all of you all, abali mabega team yange. You guys are doing a good job. It's been trending on YouTube for the last 2 weeks. Mwebale nnyo mwebaire ddala. I'm humbled and grateful. Still musically, your ex-husband, Dady Adrey avaayo ne wabaawo someone eyayitinga nekibaluwa kya Kolote kyavaayo nga kiraga nti nno music gwe yakkoleranga gwe twali tulowooza nti mukola nga abaagalana nti akubanja close to 120 million. Mwekola music ono mwali mu deal yali etya? Yali lwa mukwano mwina we mwasayininga ate nga twali tumanyi oli mu black market wamu naye? Ekyo njagala okinnyonnyola in detail, because bafaani bo bagamba batya nti kwa yavaayo n'agamba oyina na kuperforminga bu performance naye oyina omuyiririra $120,000. Wow. Kezi nga bumanyidde ebbanga nze nzikiriza si buli kintu kyonna nti kyetaaga reaction. Nga bwe mbiraba mu mawulire nange bwe mbiraba. I am under black market ne Andrew under black market. So echa music I think ekibuuzo ekyo mujja kyo driving to black market. Empapula zonna ziraba nange nga bwe mubabiraba. So nze si buli kintu kyonna kyetaaga reaction yange. Ndi mukazi amanyi kyenjagala, manyi wendaga, manyi abawagizi bange kye bandaze kyendi. Right now distraction is the last thing I want to think about, because Katonda atampadde obulamu n'abantu abakyanzikirizaamu. Tuli mu kukola ebintu ebirungi, tulina oluyimba olupya. Saba mulunyumirwe mu sharing abagalwa abamu. Wazifuna empapula zino and wazikolera kinga gwa artist? Kyengambe kaizi nti nange mbiraba mbawulire nga gwe wobiraba. I don't know anything about it. Tewali yangaanyi okuperforminga ku nnyimba zonna. Basically mwakola nnyimba ki na ki? Because mulimu collaborations ezo
mulimu ne singles twali tumanyi mukikola out of love kubanga he's a good writer and a good producer, and I think now wali a very good wife. Like I said, Case, get up reacting at everything that is thrown at me. I'm a very strong woman who knows what I want. Bino byonna bye muwulira nange mbirabanga we mubiraba ate mbiwuliranga we mubiwulira. I am working, I'm performing, I have a show in Dubai over the weekend. So nsabye abawagizi bange basooke bave ku bintu bye bawulira mu mawulire. At least nvuddeyo njaga kwebaza Keizo okuvaayo n'okimbuuzaako nti at least nfunye omukisa ogukitangazaako abawagizi bange. I have management, I have my lawyers. Anything to be said above from what I've said, bajja kuba bakibagamba. Wali ku some media house a couple of weeks ago novayo n'ogamba nti ensinkano ya Spice ne Shiba omu yakikola ku law realistically because now oyagala nnyo ebyeddala, omulala yali takikoze ku law, and ng'oyogera ku unity yeetaagibwa tuleme kuseeringa kifaananyi mu media twegase naye in actual sense si kituufu. Kiki waliyo insinuating amwe n'embeera? I was not pointing at anyone, as I believe Case, being real, you don't need to be real to the public. You need to be real to yourself. What's real wasn't supposed to come out to be in the media. Because why in all these years, Rachiba inaku making it a media? I don't know. Anyway, I didn't know. My point, I wasn't pointing out anyone. I was just being open to everyone because I love unity. I love seeing ladies to work together. I definitely support women working together, but I don't trust that we have to do it in public. Byakiwanyi naawe kyoga tosobola kunkubira simu ne tugenda ewaka ne tusootinga ensonga zaffe. Abantu baagala music Case, abantu baagala tubawe music, like seriously. Mwa situation wayitibwa tewayitibwa nga twogera ku bakyala n'abakyala okukolagana wayitibwa okubaayo? Yeah, ba reaching ku management yange, but I was busy. Tetwaliwo that day, tetwaliwo. Enkolagana yo wakati wone Spice and Shiba eri etya because toli mukyala wa ntalo, but ensi balime gamba nti mawulire ge gajawula, but enkolagana yo wakati wona abo ababiri eri etya? Sina buzibu nabo. I respect their hustle. I really support their hustle whenever I can. Sina chibalaga, but we are all in the same industry. Why would I hate on them anyway? I don't compete with none. Nze busere busingera ntambula bakono banga babayimbi basajja. So we are on a different page. Waliwo ekirumya omutwe and it beats my mind. Omuntu gwe wali osuzeko naye munju, omuntu gwe wali okeddeko namutwalako ne mbakaddebo mu lulimi lwaffe lwe tuyita olulimi lwaffe n'abanga kukola ebyekiyaaye, kiki ekikugira ku mutima? That is Adrey. You have to be humble in life. Mu buli kimu mu bulamu nsi buli kimu kisobola okukyuka, but then that doesn't have to break you, it has to make you. Tomenyeka mutima mu biro byonna Adrey byakola and byetulaba. Menyeka naye Katonda mulamu akyangumya nti waliwo ebisinga ebyo ebiba bibaawo. Waliwo byampadde mu bulamu, waliwo byali mu kunteekamu, waliwo byali mu ku companies zino, they're reaching out to me, so there's a lot to be grateful for than to be regretting. Omuntu ayinza tuleka n'agamba nti lino bbuba abikozesa bbuba, naawe kennyini osanga okyalimu kalya endeka mwoyo nti oboddeyo naye ng'ate ogamba ensi enaalaba etya. Mutuuseeko wamu ne mugamba tutandike okwogerezeganya muleme kuba nti nomusikaŋŋaana abaali abaagalana ne mugenda ne mbakadde. Tewali munaye kusikiŋŋaana kuliwo, kusikagana muguwa kuliwo. Kyemmanyi management wange ali in good terms with black market. Tewali kusikangana muguwa kuliwo nze ne Adrey bambi, tewaliwo. Wabanga waliwo yasolovayo najja nakyogerako, but me, I have my management. I think out there it's very open. Mu ngeri gye nkolamu ebintu byange siri mu kukuta nti I want to get back to him. No. Reaching out for business, we are open. Nesi bya bufumbo. Yali si bwaki? Wali akola ki? Yali ategese olukuŋŋaana lw'abamawulire naye yategezebwako nti ogenda mukwata otuuse ku ddaala erisiba eyali omwami wo. Yesu wakati nga mukwatira ki? Why would I Case? Bw'oba ntunula mu maaso ndi muntu ayinza n'okwagaliza ekkomera.
This is a person gwe najjayo nagamba kadde kyogala nali musiro. So let's take it easy. Sisobola do anything to hurt Andrew. Ekyali kikuletedde omukwata bintu byalimu enzirusi gye bayita emmotoka. Wateekamu amaanyi go mangi nnyo ne weegulira emmotoka, unfortunately nti n'agikyusa mu lukujjukujju n'atwala emmotoka yo n'agitunda. Ebyo bintu byajja mu mawulire nga tetutegedde because I have a lawyer, I have a manager, try to be handling Zengaffe. I don't know how it got into the media, but I think ojabuza Derek more than that because mbaddenze. Yeah. Kyenjagala otereeze nti si eya Derek gye yagaba ku Serena. Ekyo kyenjagala straight to the camera. They're two different markets. Zanjawulo nnyo. Markets eriwa yonna gye yatwala. Enkadde. Lwaki tomusonyiwa kulo? Tetumuliiko, it's just things management yange kye handling nga bo tetwayagala mutwala mukomera nti what just to sort things as us. Wanji ng'amasogo gampita bya kyejo siswala wanji newemba n'ebyokola mbirekawo tukewo bakayimba kange weekali ku YouTube. Subscribe era mukaweereza abaagalwa bamwe. Munatusonyiwa okuba nti nakadde kabadde kagezezzaako okutulema naye nga mukimanyi nti eno Uganda bintu bingi nnyo biba bizze. So olunaku olwaleero tulina abakulu abagenda otweyanjulira obulungi ennyo. Abakulu bano be bamawulire beffe mu ggwanga lino, abamawulire ab'ensa. Abantu bangi nnyo beeyimbika mu mulimu guno naye ab'ensa be bano abali wano. So olunaku olwaleero bwakedde ng'amawulire ag'omukyala amanyirwa Nina Ankunda, abandi bwe bayitanga Nina Rose agudde mu bintu. Ngenda kusaba ffenna tweyanjule okuva ku mukono gwaffe ogwa ddyo, then omuyimbi ajja tubuulira namwe ne product manager atubuulire kiki ekiriwo, amawulire mannyingi agatambula naye bwendabye ku kipande ekyo nga ndabako nti Nina Rose brand ambassador ne tumanya nti kulya kunywa kufa, okunywa tukumaze, okulya kwe tulinze. Katandike ne taata wange asemba ku mukono guli otweyanjulira kyokola n'otubuulirako briefly about company eno ekola ki basically, then ebibuuzo ebirala tujja bironda okuva mu bannamawulire abalala. My name is Joab Mayombo. I'm the General Manager, IFAN Africa. I'm glad to be here today to cooperate with today's event and launch our products as well, and of course our brand ambassador today. IFAN is a company that is based in Philippines. We deal in health products and beauty skin products. We are here to, of course, to enrich the communities in terms of health and skin care. Thank you. Oyakyusizzaamukko ku lulimi naye tujja kuba okuba nti ntubi babanguliramuko abanabadde mukitegedde. Taata manyi. Singuzo Patrick, gemanya gange, nze Chief Executive Officer wa IFAN Africa. Omukulu General Manager nga bwayogedde, IFAN eviira ddala mu Philippines. Naye wano it's a franchise. So tudiringa mu products zino nga bwe muzirabe nga bwazogeddeko era tugenda kuddamu tuzogereko. Naye okusingira ddala kituleese olwaleero kwe kubanga tusazeewo tuyingire mu katale bulungi. Tukozesa omukisa ogw'omukyala omulungi ennyo akyasinga okuyimba kati olwaleero trending mu Uganda, Nina Rose nga yagenda okuba nga atukulembera nga brand ambassador. Sanyuse nnyo okubalaba ate era nange munzikirize mbasabe nti mutusonyiwemu obudde tusobole okukwata. Next time will be better. Thank you very much. Thank you so much. Amanya gange bampita Vaila. Bagambe onjagala nnyo. Ekyo nakyo kyogerera. Ngenda kyogera. Bagambe bakitwala. Njagala nnyo Keisa. Njagala nnyo ebyakola. Abuuza nnyo So amanya gange Vaila Musingusi nkola ne IFAN company nga director. Yes, nsanyuse nnyo okubalaba. Ate Nina mukwano gwange ate tusanyuse nnyo n'okukola naye. Ndowooza mbeewuliriddeko ensonga ebaleese. Aurora, of course, njja kwogerako ne babossi bange. Travel Africa can get us mini small size of this so that
n'omuntu munaye atasobola erya this price asobola okubanga okay tugenda welcoming ebibuuzo kyembi 234 kuva mu media houses ez'enjawulo nga tubuuza ku nsonga lwaki Nalozi baavaawa ebisale mubiwulidde mwantidde dda so ayinayo ekibuuzo wanike omukono one on one zigenda baayo bbiri nga bagagga baffe bafudde okusobola nga tutambuza ensonga omwami Stuart Gicast olinayo ekibuuzo yese bukibuuze Do I need to disclose that, ma'am? Okay. I have a 6-month running contract with Aurora, and I pray God blesses us all in this journey to give the best to the people. Thank you. Ray Superstar. Kakati omuntu abalina okukozesa products zammwe omusooka mukola medical check okumanya kifitinga obulamu bwe skin ye oba mumwabwetigenda omugeerekekitalimu simpeke. Yeah, thank you for webale nnyo okubuuza. Nayiwaya ne 21 questions. Okay, ekibuuzo kyange ekisooka properties zino, I mean products zemuleese zino za muntu wa wansi n'abantu ba wansi bazikozesa okusinziira ku location yamu kyamutawa butuufu embamba eyewaffe kawempe tuukira kikulu sibimanyi mutunuulidde n'omuntu wa wansi oba mukoledde bali bakutala kwatendooza ebibuuzo koze speed ani omulala abuuza wetutandikidde naye ng'ate we are here to serve the whole country bwe tubadde njogera okutandika nkugambye nti we represent IFAN in the whole of Africa so we do not represent IFAN in Kampala on Kampala Road but we want to make sure that we go mu ggwanga lyonna era kyova olaba tuleese madamu Nina okulaba nga aba agezaako okulaba nga naye atuyambako nti tutuuka buli muntu yenna wonna waali. Toward wherever you see me, you'll always see me with a product of Aurora Wife and product. Martin, you were doing the chibuzo. What about you? Buzako amanyago nejo nti ndi mukwewaayo osobola okwogera nabo already bo prices zaabwe bazisetinga but bantu basaavinga era bantu tebayinza butabaawo kye bakola kubaako kye bakola.